Tubali tukyali ku kya junior kate kyo Omusajja waffe owawuba naye yabikoze. Nze nabagamba wano Mami Catherine bwe yali e Canada yali ne Bindeba. Rape we yabimanya n'agula ticket Bindeba nadde e Kampala. Ye yamugulira? Ye yamugulira ticket. Sente azijjawa? Omukazi yateeka mubali tokimanyi. Anti sente azijjawa? And rape ayinawo sente ze n'awata ayina YouTube channel ayinawo n'obuli mulimu ayinawo ne office ezi training abaana abazannya ebina Uganda. TV akasente kawerawerako. Ayinamu obusente bwe ayinawo obuntu bwe. Asula na mwakurite. Ayina omusajja rape yadda mwakurite kati. Asula mwakurite nayina omusajja omugagga eyo mwakurite. Je nalabira oyo rape. Asula mwakurite. Amasema. Wali ogenze kulya? N'olaba rape. Ekyo kundya kireke nali sigenze kundya nkugambe nayina omusajja mwakurite. Rape jasula. Jasula? Jasula. Era yateekamu sente. Kati ensonga eno Kasuku wafunye tiimu kwoli. Nze ndi tiimu rape. Nze nange ndi tiimu rape. Olutalo lwonna olulimu rape. Mbeera nja kuwagira rape. Okujjawo nga opponent ali eri mumanyi. Kase tomumanyi. Kase Kusasira mumanyi. Naye nze Kusasira talina nnyo kyannyambye. Rape mukwano gwange. Ne Kusasira mukwano gwange. Simusabangako. Ebyo buli omu akkirizibwa binyumya. Kati ne bemba nga namusaba. Nembaki? Era tewali. So kati ebyo bya bulijjo naye nze mpagira rape. Okay, challenge yo kagenda. Omanyi nze kati ebimu ku bintu rape, omanyi rape yanyiigiramu. N'amaana agakati. Kasuku ye wange. Naye nze n'abantu bagenze banyiigira bannange. Ne bamala ne bandeka ne banneesonyiwa obeero yawo ng'ataakwetaaza. Era nange bino bano ba Shalom bye boogera n'entambi bisobola okukulekera omuntu wo. Mbadde manyi wali ku bino anti balina ke bagamba mbu Kasuku namukasa nanjogerako ng'otuddeawo nandimuzibye mumwa. Nandimuzibye mumwa. Gundi nanjogerako ng'otudde naye eno feezi gye tulimu ya atanjagala ndeka. Be natuuka okwagala ndikwetondera. Naye rape, the thing is this. For me, I will say this. Oli mwami we. I don't want to sound like oba muyisaamu gaali oba biki but anyway ne bemambi muyisaamu byabo. Era bagenda kukola ki? Nze bwe nawulira story za Bindeba from the beginning, there were a lot of red flags. Kituufu. Okitegeera. And I'm saying this, but I'm also a man. Nyinza okubanga nange waliwo red flags omukyala wange zaalaba naye nga agumye nga bola rape bakoze eki bagumye but kati nkyogera because there's nothing that's going to happen to me. Thank you. So when you go back and revisit Bindeba's scandals or stories zibadde zitambulira around him, there were so many red flags. Unfortunately, rape, because I think she's in love, she has lost sense of judgment. When asooka olabira rape nga losing the sense of judgment ku mukazi oli avaayo gamba nti ono oyo musajja kuba n'emikwano gya Bindeba gyali girudde naye gyavaayo ne gyogera nga gimumanyi omusajja amumazeeko emikwano. Okitegera kye nkugamba kati nga te rape ye ate kuba olaba situation ng'eyo waliwo ebintu ebimu bye njagala okugamba abawala abali eyo. Waliwo ebintu ebitakwatako. Omusajja yakwanya omukazi. It is not your business. Nga balina olugazigezi ne bakuba amasimu. Anti kati awe wava obuzibu. Omusajja wo wakwanira omukazi omulala. Gwe kasita ofuna obujulizi. Ekyokusalawo kiba kikyo. Yes, sotawanya mwana w'abandi. You don't go and attack the other woman. Ekyokulala yogera nnyo n'omwami wo. Omwami wo kyakugamba kw'oba otambulira. Balimba. Anti era alimba gwe. Kati gwe namukasa omala okwogera n'omwami wo okusinzira ku mutima because ebintu by'omukwano bino obiraba namukasa. Omutima gwo bwe guba gwagala Kasuku. Kasuku ne boona omukwatira mu bwenzi emirundi 8. Era ajja kulimba osoma. Naye omutima gwo gukeera ku makyanga gutadde Kasuku. Weewuunya. Era nze bakyali bange abasinga mbagamba nti nze sinenya musajja oba mukazi asigala na musajja oba mukazi nga bamukwatidde mu bwenzi. Kuba omutima tegunnasalawo
guba munafu naye wakeera olunaku lumu namukasa n'osalawo omutima ne gukoowa ate omutima lwe gukooye nkubuulira kino namukasa oba omumaze ofuluma bufulumi nga tomugambye namugamba n'ogenda n'otandika obulamu bwo ate obulamu bwo ne bugenda mu maaso ne bukunyumira kituufu n'ofuna n'omusajja ategeerekeka okitegedde so kati omukazi yenna ali eyo yogera ne bbaawo bawo kyagambye kyogenda nakyo bwe kiba kikola sense abasajja balimba waliwo gwe balimba omukazi namukoowa namuviirako ddala namubulookinga naye nga naye ayogera naye abasajja andi kyoba omanya but you see the thing is this abantu bonna abali eyo ratio y'abakazi ku basajja nene kati kigenda kubeera kizibu osanga omusajja ng'ali ku mukazi omu yekka ekyo tulina okukimanya ekyokubiri tweggyemu ebintu by'ekisirumbu omusajja alina abakazi ababiri simanya tekikkirizibwa cultures zikikkiriza zitya siya lwaki muba mutugatikanga amatooke sebo kati gwe taatawo yalina abakazi bameka yayina omu gwe wali omanyi maamawo kati beeraawo okitegedde era ne bajja abalala kuba nze nina abantu bangi bemmanyi oli najja naggamba nti nze taata wange katula nina baganda bange naye bamuzaalamu oli naye baganda babaagala nnyo taata we amwagala nnyo naye ggwe koogenze n'oyendako ensi neyagala okulongamba omuliro okwata gwaki because for you are from a family of so many children and mothers bamaama bataano abaana 12 kati wanditugambye bugambi nti taatawo tomwagala kuba kye yakola kati ate nze nkikoze owulira nti tekirabwangako kyemuwakanirako kyekino yavaayo nawakanira bbaawo kyovalaba abantu bamupiiniize nnyo anti kubanga ali mulaavu omusajja wange takwana ate nze ndi mabega ga rape by the way omusajja wange takwana anti oluusi olina okudifendinga omwami wo mu public nanti obuzibu mu public Kasuku mwoswalira musajja akuswaliza mu public gye wamuteeka kyembadde nzijako ekyo namukasa nti mbadde nkugamba nti rape ensobi gye yakola rape ye yandiyagadde musajja we mukasirise oba mukasirise oba mukaki yandiyagadde musajja we nga boolaba Rema baali ne Ssebunya Rema ye yeyagalira Ssebunyaawe tadisikasinga bya Ssebunya mbu bamusanze n'omukazi omulala sima yali yawasadda sima yali yayanjula tabidisikasinga kyadisikasinga mwami Ssebunya ali atya gyali mulungi tunyumirwa that is her only business bino ebisigadde oba Ssebunya akoze ekiiso ojjukira bwe batulaga nti Ssebunya yali ku lyato n'omukazi Rema ali ku Ssebunya Ssebunya bamugamba nti twadde ku lyato ezo situation tuba muzi happy ye n'akikkiriza nti kyebamugambye kye baba bamugambye okitegeera kati nkuzaayo wali nti kasita yavaayo n'ayagala oteeka amaanyi ku mukazi oli masavu ate nga gookye yajja awe waava obuzibu alayika omusajja nayagala bakazi banene kyendabye okitegedde awe waava obuzibu kuba ye rape awo yalina sirika era nze ekyo benakirabaawo nemanya nti kati bano bali mu buzibu ate abasajja tulina obuzibu mu public n'omala otulaga nti otwagala nnyo lyejjoogo lyowulira kuba lwaki kati kankubuulire waliwo ayagala okulya Bindeba olwokuba rape yamulya ebyo nze mbimanyi babikolera ddala kalyonso oli atuuka ng'ayagala erya mukyalawo olwokuba omulya agambe nti naliddeko Kasuku we yalya ate nno bakubira ne ku masimu nze mbimanyi bankubirako ne kasimu okitegedde ebbaawo si ye gundi tava mu ggwanga bweriti mukwano nze mulina tuli wano tunyumirwa tuli oli otya mujja wange abakazi bamanyira bannange kyokka nagenda olaba ebifaananyi bye nga woman child not girl child nange n'ogamba sikiraba nga mukazi mukulu bana bakwata sente z'ebibiina so kati embeera yeeyo naye rape relationship yeeyo gibeere mu ggwe ne Bindeba togiyingizaamu muntu mulala tobaako gwe weebuuzaako tobaako gwe ne Bindebawo tobaako gwe okubira ssimu nti wamma kino kituufu bannaye tewali kintu kimenyanga kulaba kifaananyi ate ng'olina okukubira akirimu okakasa oba kyeboogera kituufu yakubidde kathe waziwuliddeko audio naziwulidde ate rape yata audio yazita okimanyi yafeekinze n'eddoboozi lya Bindeba nze babinyumiriza
mpayo ku mazzi g'okunywa nnyabo bafeekinze eddoboozi mpayo ku g'okunywa woomwe bafeekinze eddoboozi rape yafunyeyo omuntu ne bafoojinga eddoboozi lya Bindeba mbo ne bakubira omwana wa Catherine kati Kasuku kitunuulire bw'oba oyagadde maama wange gwe mutabani we okubira waki okuoninga maama we kuba ekyo nakyo kiri bw'olaba nti kikola amakulu nze kasita nalabye nti Bindeba yakubidde mutabani wa Catherine ne mmanya zino voice note nfu waliwo eyaŋŋambye waliyo ekivubuka kye baakozesezza naye rape ali mu kugezaako Tereza linnya lya bbaawe era yata n'ezo audio naye rape what you do if what she's saying is true you have to accept that things can go wrong oddeyo otuule ne cocktail mwetereze ate mocktail ali luno bw'olaba cocktail nga takyusa you have the option of moving on nedda nze siwagira rape ya moving on tukoye basingo mother mu Uganda anti kati ky'oba omanya kiriba ekiti kati ye bagenda mu disrespecting akavalingira omusajja kumala bbanga ki agume bugumi yatugamba bamusasula kale nina omusajja gwe nali mmanyi yali akwana rape nga amwagala bitya nga simu yaaye era ekyabalemaganya rape yali ayagala mikolo ng'omusajja amugamba nedda ate emikolo egyo gitusudde mu buzibu yali ayagala mwanjula okusinziira ku musajja bwe yaŋŋamba baali beeyagala naye bwe yayagala nga beeyagala ebyaddala nno ebyaddala ati lwaki yamuvaako n'apakukira naye nze kye ŋŋamba abaana omusajja omulala yankubira essimu awo beegendereza abasajja b'ebweru Kasuku bafere bayaaye omufere alya mu Amerika n'eyukkaawo omufere ali mu Amerika kati wuuyo Bindeba yali atambuza binazi nga tannagenda mu Amerika bagamba yali atunda binazi wano eno ng'atunda binazi e Kampala okutunda ebinazi batya ebinazi ng'atunda binazi nga bw'oba n'omulimu ntunda sumbuusa ng'atunda binazi kati bwe yagenda mu Amerika n'atandika ovuga Uber naye engeri gy'alina sukaali amutawaanya nyamukasi otokomoka naye ebyo bya sukaali bituufu baatugamba alina sukaali tasobola zaala nga kati yafunisa olubuto terwali lwa buliri tobimanyi Kasuku terwali lwa buliri baakwata Bindeba n'omukyala tobimanyi ebyo ebintu mbadde sibimanyi ne bamutwala mu ddwaliro ne bamukuba amazzi ga Bindeba awo ku ddwaliro awo amazima ga nze njogera bituufu omwana si wa buliri Bindeba alina sukaali tafunisa lubuto kyova laba omukazi mu kusooka yali akayana nnyo nti omwana si wa Bindeba n'atamanya nti sukaali alabika yakamufuna Bindeba talina maanyi gafunisa lubuto naye kasi bagenda kunsasula ninamu ku ssente n'asasula looya era manenako ga nti kansomuwummuza vidiyo eno gitunuulire owandike defense ya Namukasa kuba ebigambo Namukasa byotokomoka andekeko kambwe wasemba nga bingi nze waliwo eyanyumiza yakwasagala munyumiza yali Canada olaba Catherine we yagendere Canada Bindeba yamuliko ne mu ddwaliro nga bakola obubadi Catherine afune ssente z'omukulembeze kati we byatandika oluvuuvuumo ne babyogera mbu ali ne Bindeba baali babalaba era obwo buvidiyo si bwa mabega wano Catherine wabeeredde Canada bwebwo era ng'omukyala ali lubuto era ne kakepo Catherine ke yalimu Bindeba bwe yadde e Kampala ke beekubisaamu ebifaananyi ne mukyala we attention to details towala yakofira ka Catherine ke kamu nako ebifaananyi bya rape ne omwami we era rape we yagamanya n'agula tiketi n'agamba Bindeba jangu e Kampala n'amugulira tiketi nadde e Kampala rape yabadde ateeka vidiyo sinkadde nze nkubuulira Kasuku naye kati ebyo biba bye bityo kati kikyasinga omwagalako mu byonna mukwano the man is loving abasajja abatalina ssente nga balina omukwano babula ssente aleeta mukwano sekitegeera naye guno omwezi ndowooza Megatron ssente z'ogenda okukola
kuba ebigambo byotokomose n'omukasa Kasuku bagenda osala bino Kasuku nze nkubulira mazima nze sirimba nze mbagamba ebintu abamu ne bavaayo nga baagala kunsiba biki naye era bigenda bw'okiwa time ogenda olaba nga kituufu ezo video ate Catherine ye yagambye tazirinaako mukono naye Catherine nze bwe mmanyi Catherine yazita gw'okiraba otya osobola omuntu gw'oteesiga essimu yo Kasuku nti akuterereze ososanga omuntu wano mugamba nterereza internet yange yakyankalanye era okwasa essimu ogenda gikwasa muntu gw'omanyi nti omwesiga nti gundi nyambaako kale nze bwe nawulira room eyo eyakusasira n'ebintu in my wildest dreams nali simanyi nti balina ne webeesanga okitegedde kiringa keera ku makya n'owulira nti Kasuku neekwana ne stabwa obeera olowooza nti generation ziba zeyisinga si generations naye bw'olaba stabwa alina ensi gy'alimu yiye kituufu ali mu bibye birala she's a kamuman abantu abamu bagamba she's local you know those things kati vis-a-vis nze eno gyendi ndi hadiko buli kimu ekyobusiru nkiri kati oli abeera abuuza nti because you see ne connection distance eri awo oli abuuza Kasuku ava atya ebukoto agenda asisinkane stabwa eri endejje ku Ntebe Road oba kitegeera kati nze benasooka obbiraba nalowooza nnyo ne ŋŋamba Bindeba ne Kusasira basobola kwesangawa nti oba bali mu kifo kyekimu we basobola okwekwanira they are two worlds apart naye bannaye sexy okwegatta kuzibumu ati Kabindeba alabika kasa akaweeka nako naye ani asinga ofuna mu kintu kino essaawa yonna omusajja akuswaza eno Uganda yakakati essaawa yonna omusajja akola ekintu ky'otasuubira mpozi ng'olina mulema gwamuvuga mu kagaali naye nga yeetambuza ne ku bulema obwo anti gwe nga gwamuvuga oyinza okuwoza bino mukaŋŋendeko mu kibuga nkusange n'omusanga omukozi kyamukoze amumaliriza naye kino ekintu ani azinga okifunamu Kasuku saawa eno siraba akifunamu nabanga bangambye alinayo n'akayimba kumujja tomuwalampa nedda akayimba keyafulumizza kabakazi mwe abasajja abagaana abakazi okukola kati Kusasira ebbanga lyabaddewo n'ebyo bisikando byabaddemu I don't see any benefit she gets from this no I don't see okay kisoboka abantu tebakyuka mubeerawo n'abantu naye nga akyayagala ebyo popularity but I don't think Kusasira has anything to gain from this I think it is just ekintu ekyaliikinze nekikomawo nga tebalina bye bakitaayiza yes I just think that is it nze weŋŋambira nti Catherine abirimu vidiyo zino eno alina obbanga yazita anti kati kirabika okuba bamumanyiira okitegeera bayinza okuba bamumanyiira behind the scenes awo omanyi omukazi nga wamukwanidde bbaawe they lose their senses okitegeera naye teri kati mbu mujja wange Catherine alabika rape agugumuka si yenna kawere mukazi wa toyinza butagugumuka bannange Kasuku gali omanyi agamba binaago abasajja enjagala gye baagalamu wano mukako kakasi namukasa yasamira muli kase nalina bina bannange rape alinga katinze ku kafe waliwo omuntu akukwatira ku mwako ate kati jjukira Kusasira naye ali mu ku ssente ze ayinamu enzize kuba baŋŋambyemu naye yateekangamu eya tiketi najja omwami waabwe ye wakasente ate tewali kintu kisinze kumenya abakazi nze kati olaba ekintu asiza ku bakazi abasinga omukazi oyogera naye nagaa Kasuku oyogera nnyo ojja kunjogerako sirimu ne muwoneraawo naye kati olaba abo abavubuka Modu Robert Badru ayogera mpola abo basayireti baana abo balina ke bakola betujja nga wano n'alaba akawala kayagala okulya omanyi birabira ku bbaati
bwe tujja nalaba akawala kayagala olya asooka n'akola baati buno obulevu n'alyoka atandika n'abeerawo tayogera asekako kati n'akatunuulira kati abawala babeera bamanyi bambi ono muntu mulamu ne balyoka bakozesa abo babeera boogera mpola eddoboozi alikambula amaze okkulya yambala empale y'ogende va wano kati abakazi ate ebyo byebisinza omumenya abakazi baagala abasajja abo balaba nti bakkakkamu kuba bemba mutudde kati ng'ana agamba Namukasa, how are you cocktail? No damu Namukasa. Bwotyo boddamu ng'olina omusajja wo. Tiri romantic nze. Bya mema mwamoke. Yeah, olobe fula bayina ensonyi. You know, kumanyi nkwagala nnyo. Abantu abo tuyeboogera gwe tobifaako. Mbadde nkuleeteddeyo n'akawoowo kako, you know, nze omanyi siri wa bigambo bingi. Wa bigambo bitono. Ng'owedde. Omwo bwe boogerera empola mwayitira zi sweetheart, honey pie, biki ebyo ate abaana bayina obugambo mu mukwano Namukasa. Abaana bayina obugambo honey pie. Nawulira rape cocktail. Abaana batambuza ekigambo. Naye nze Katonda yampanze ensigala ndeekaana. Nze laavu yaddemu obeera hambo. Era ekyo kintaasizza ku bintu bingi. Bagamba Kasuku ojja twoge n'omubuuza nga be nayogera kwani oba ngenda njogera ku buli omu gwensanze naye Katonda nannyamba namponya akajanja era weewala n'embuteeza okumuoku kitegedde ninayo sitasobola tebaagala bupiira nga bamanyi omuntu ali mu mawulire tebabyagala bannange nalyoka akutawaanya nti ndi lubuto oddujjamu wa lutalo ffe tubeereyo mu mabaala ssebo ffe ne bagamba abo Bakasuku bayaaye n'ogaakamuninde bamumenye omutima ate abawala bamanyiira mu ggwanga okwana ekiwala ne kikugaana ne kisigala nga kikweyogerezaako ogerera omuyaye akifunisiza olubuto kyokka ye bamala kifunisa olubuto ne kiryoka kikkubira munaye Kasuku nazaala naye I don't have money mperezayo ka 100 ke nombuuza ate omuyaye wogo wali ofunye naye abawala b'e Kampala temunyina nsonyi omuyaye gwe wamma n'omukubira nti mpaayo emitwalo 10 omwana mulwadde n'alyoka akunyumiza nga kiri ekivubuka bwe kyakola ki bwe kyabula ne kidduka kati ate olwo bw'omuweereza 10 n'atandika okuteerawo embeera ng'omulye ng'ani agenda okulya nze sikoye era nkugamba bugambi nti welcome to single motherhood beba abali bita tebaagala kwogera ku single mother bazibu n'oyogerako ayo noonya ekisiba ky'abakyala